ye gravity Omutuju ate luno yalwetinkulidde ajja dduuliramu. Abaana bajja musomesa, abaana bajja mugamba ebigambo, abaana bajja kumubuulira amazima. Bw'abadde nga yeeyita nti tagambwako oba yadde yeeyita nti nno wakabi nnyo abadde yeeyita nti nno lwokuba Museveni abakozesa ensobi nga yeeyita nti seggwano, luno ddo ajja dduulira. Mutubeebazisa nnyo mwenna baganda baffe, mikwano gyaffe abalina eddoboozi lyammwe limutaddewo okulaba nga mutereeza omusirusiru ono. Kamuyite na musirusiru kubanga bintu byakola naye akimanyi bulungi nti tebirina gye bimutwala wabula byeyongera kumuzibika ekitiibwa kye oba erinnya lye lyakoledde akabanga. Bannange abantu abamu mukola ebintu nga mukimanyi nti amannya gammwe mugakoleredde. Ffe abamu tubabwa ebitiibwa olw'okuba nti amannya gatutemye okukola naye mwe musazewo ate amannya ge mugamba ge mukoledde ate anyway olw'obusente obutono bagenda okuwa mu bbaasa gy'oli obusente obusinga bannayuganda bakusapootinga tuuka wooli mukwano nabwo tebwandibufunye Museveni tiyandikutadde naye olw'okuba nti omukwano bannayuganda gwe baakulaga gwakuleeta ne gukumanyisa ensi n'Ekyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omukwano gwalina eri bannayuganda aba bonnyini abakuwagira munnange naye gwe gwamumanyisa ensi. Bannange tubagamba bantu mmwe nti mweddeko, bantu mmwe mwerowoozeeko, bantu mmwe mukoze ebintu bingi ne mukimanye nti terugenda kukoma kati, terugenda kukoma nkya. Twongera obbajjukiza mu kaseera nga mwenna mubikoze nga temukyalina kye muzzaako. Ye Uganda ejja sigalawo era ng'etambula ate nga mulimu bannayuganda era ne bannansi. Mwe mukole bye mukola naye nga mukimanya nti this is our country Uganda era twetaaga eggwanga lyaffe. Mu kaseera nga Museveni amaze obbakozesa ensobi zonna nga muzimazeeyo muddaawo mulowooze kye muyinza okuzzaako gravity. Mu kaseera ng'ensi ekuganye, mu kaseera ng'ensi ekwennyadde, mu kaseera ng'ensi bannayuganda bakukyayinga ne bw'okola kyo munnange embuzi zaakutudde okwepiikya nga tuwali gyeraga mukwano gwange ozaako ki? So President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine oluusi mumuvumenga muyina ebigendererwa. Fine muba n'ebigendererwa byammwe tumanyi nti muli batume naye mulowoozeeko ku bulamu bwammwe after. Ebigambo byo byogererwa buli kimu kyogeddwa naye mubyogere era mujja tuuka mu bimaleyo. Ogukola Gravity Omutuju yavumye Bob Wine naye Gravity omutwe gwo gukola. I'm sorry to ask you, Gravity Omutuju, I think abayimbi abamu you lack what to do. Gravity, you lack what to do. Gravity Omutuju, because oyinza otyo gamba nti Bob Wine yalina ozimba amalwaliro. How when you are sober nga tonwedde enjaga oyinza otyo okera ku makyano gati Bob Wine an opposition leader ate yalina Bob Wine. Naye Gravity omutwe gwo gukola. I'm sorry to ask you, Gravity Omutuju, I think abayimbi abamu you lack what to do. Gravity, you lack what to do. Gravity Omutuju, because oyinza otyo gamba nti Bob Wine yalina ozimba amalwaliro. How when you are sober nga tonwedde enjaga oyinza otyo okera ku makyano gati Bob Wine an opposition leader ate yalina ozimba amalwaliro. Let me ask you a simple question, Gravity. Wasomako ku constitution? Gravity, wasomako ku constitution of Uganda? Wasomako ku article 99? Article 99 ya constitution yegamba president ya inoku okulabirira welfare y'abana Uganda. Chovola ba mu COVID president 7 yatuwe mmere because yali alina okufirifiringa article 99. Chovola ebibamba oba disasters bwezikuba ebuduuda abantu baayo tubawe emmere ne tuba blankets because article 99 egamba president yalina okulabirira welfare y'abana Uganda. Kati obulemingo tya Bob Wine mbu yalina ozimba amalwaliro.
Really, nemwe ebintu ebimbi mwogera mwasoma. Did you go to school? Oyizo okunenya usigali wako butagula mmere. Ato yuna ayagala kabampani, ayagala talkability. Why don't you go to the Ministry of Health? Nobagati busabala wetaago edwaliro. Obusiru bwa gravity n'oluguudo lweyabaddeko lwayogerera ku sirukole. Even the road olugendo terunakolebwa. Aliwa Bob Wine. Bob Wine opposition leader. Omulimo gwa Bob Wine is to pressurize government. Bob Wine talina misolo. Bob Wine tazimba nguudo. Bob Wine tazimba malwaliro. Bob Wine tazimba masomero. Si milimo gye. Ijo milimo gya state jagwanga. Gravity. Oyina emyaka emeka gravity? That's total nonsense. Total idiocy. Nange yasoma nsange mwebyo. I'm blaming Bob Wine kwa amasanyalaze tegaliyo. Are you stupid? Olimu amagezi gwe. No, nabayimbi mulimba. No, you are better than that. You are better than that. No, banange nedda. Ne gravity, omutwego gukola. I'm sorry to ask you, gravity omutuju. I think abayimbi abamu, you lack what to do. Gravity, you lack what to do. Gravity omutuju. Because oyinza otyo gamba nti Bob Wine yalina zimba amalwaliro. How? When you are sober, nga tonwedde enjaga, oyinza otyo kera ku machano gati Bob Wine an opposition leader ate yalina zimba amalwaliro. Let me ask you a simple question, Gravity. Wasomako ku constitution? Gravity, wasomako ku constitution of Uganda? Wasomako ku article 99? Article 99 ya constitution yegamba president ya inoku okulabirira welfare y'abana Uganda. Chovola aba mu COVID president 7 yatuwe mmere because yali alina okufirifiringa article 99. Chovola aba ebibamba oba disasters bwezikuba ebuduuda abantu baayo tubawe mmere ne tuba blankets because article 99 egamba president yaina okulabirira welfare y'abana Uganda. Kati obulemingo tya Bob Wine mbu yaina zimba amalwaliro. Really, nemwe ebintu ebimbi mwogera mwasoma. Did you go to school? Oyizo okunenya usigali wako butagula mmere. Ato yuna ayagala kabampani, ayagala talkability. Why don't you go to the Ministry of Health? Nobagati busabala wetaago edwaliro. Obusiru bwa gravity n'oluguudo lweyabaddeko lwayogerera ku sirukole. Even the road olugendo terunakolebwa. Aliwa Bob Wine. Bob Wine opposition leader. Omulimo gwa Bob Wine is to pressurize government. Bob Wine talina misolo. Bob Wine tazimba nguudo. Bob Wine tazimba malwaliro. Bob Wine tazimba masomero. Si milimo gye. Ijo milimo gya state jagwanga. Gravity. Oyina emyaka emeka Gravity? That's total nonsense. Total idiocy. Nange yasoma nsange mwebyo. I'm blaming Bob Wine kwa amasanyalaze tegaliyo. Are you stupid? Olimu amagezi gwe. No, nabayimbi mulimba. No, you are better than that. You are better than that. No, banange nedda. Temwefuula ate basiru. Gravity lwaki bino byonna abadde abikola? Bambi ali ku mulimu.
plan yabadde set okuva last week ng'olwedde bakisetinga. Ono Mr. Kasolo ku barometer yajja n'atugamba n'asoma ne gravity erinnya lye gravity ng'abaana tebanatandika namwogerako ng'omanya yali aliikinga nti we bujjaawo waliwo ekigenda obbeerawo. Bwe tuvaawo gravity ne bamutega ka interview. Bazimbe mu Kiruddu si nzimbe. Muzimbe Kiruddu endala. Waliwo n'endala waliwo ne Kawempe. Leka ezo zimala. Why? Lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala. Bwe yava ku ka interview yaddukirawo nga tewali yamuvumyeko yadde n'omu. Yaddukirawo n'agenda ku Facebook n'awanikayo. N'avaawo nadda ku TikTok n'awanikayo. Ku makya yakeereddemu kugenda ku mulimu anti yatumibwa n'agenda e Busaabala akola omulimu. Ndi ku One Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu. Olwaleero abadde aripootinga we yamutumye okola omulimu anti muzeeyi obusawo bwe wampadde buli obubiri nabutuusizza. Abayimbi bano oba lwaki temuyiga? Akalulu akaggwa NRM yakuba ekibu abayimbi bangi. Bebe Cool yagwa, King Michael yagwa, Big I yagwa, Ronald Mayinja yagwa. Mwe muli ba Full Figure, mwe muli babasajja Mivule, Ashibaga Kato, bonna basaanyizibwawo. Tusemberedde akalulu bali mu kuteekateeka be bagenda okusaanyaawo. Abayimbi ba Federation abasinga bamutabeere bagezi. Kariyazi zammwe zandifundikira nga ziringa ez'abamayinja. Mbadde neerabidde ne kusaasira yali omwo yagwa. Abayimbi ba Federation bwe mutasalire magezi mujja kumaliriza nga mugudde nga bamayinja. Gravity yamaze okulya n'akola akalimo ke bamutumye. Bamala okola akalimo leero azeeyo na reportinga era atugambye n'otugamba yali yalwala bokotolo elephantiasis era nga yamujanjaba eyali CDF David Muhoozi. Nze neeyogerera nga omusirusiru atalina magezi naye mufumiintirize. Kati nzira kumu abaana ba struggle. Abasajja bano bwe baleetanga emputtu mumanye ekyokola. Bwe muba temwagala baddemu kukola bino mufune omu ajja kukola ng'ekizampo eri abalala. Amiina akuume. Ndowooza ebyo nabyo mubuulidde. Tewali avuma His Excellency Ekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga talina nsonga. Munnange n'abo balaba balina ensonga zaabwe era batandise okuzeeraga, batandise okwevaayo, batandise okweyambula, batandise buli kimu bakikoze naye ffe twekutte ku Mukama Katonda kubanga tetulina kyakubagamba ate era n'ekyokubakulira tetukirina. Wabula bba bagende mu maaso bayolese amagezi gaabwe kye gabagambye, kyonna kye gabagamba kyebaba bakola kubanga ffe tumanyi tuli ku kituufu era tutambula okutereeza eggwanga.